yongedde erinnya ku bintu byonna omuntu wa bulijjo byakozesa ewaka: sabbuuni, sukaali, obutto, eŋŋano, omuceere, ebijanjaalo, amafuta n'engoye. Tutuuse ne ku ddaala nti n'enku nazo ebbeeyi yazo egenze erinnya. Tukisanze nti wakati w'omwezi February w'omwaka ogwayita ne February ono bbeeyi ya petro yeeyongeddeko ebitundu 34 ku 100, petro 26 ku buli 100, enku zegenze waggulu 14%, 14 ku ki ebitundu 14 ku 100. So bannayuganda bangi ne beesanga nga obulamu bukalubye olw'ebbeeyi y'ebintu ennene ennyo. Neffe tulowooza nti bino wammanga byebireese ebbeeyi eno okukyuka. One, gavumenti yaleeta kye bayita, olw'okuba yali ayagala kukuŋŋaanya omusolo omungi n'abantu obutabba musolo, n'ereeta kye bayita digital stamp, n'ekwata kampani gye bayita sipa n'egiwa contract ogenda nga buli akafuluma, wadde cupa ya soda, wadde ya bia, wadde yaki, wadde kasawo ka sukaali, ekakubako ka stamp kakakase nti ogwo omusolo tegubbibwa. Kampuni eno baasooka ne bagiwa million 145 billion eza Uganda. Ezo nga zigenda kukola emyezi 9 gyokka, bejjagwako ne bagigamba kati abakola ebintu be baba basasula omuwendo ogw'okuteekako stamp eyo. Kusookera ddala kampani zaalina okukyusa production line zaazo wezikolera ebintu, ziteekeko ka computer chip ako akakubako stamp, ogwo gwali muwendo. Kati buli cupa enfuluma oba ya soda oba ya bia oba nsawo ya sukaali, sijja gamba mpeke naye ensawo oba mpeke ya sukaali, ka stamp ako nsawo temuŋŋambe nagambye empeke, eteeka okubeerako ka stamp ako. Bano abakola ebintu bo tebafiirwa. Kye baakoze baddidde omuwendo ogwo oguteekako stamp eyo ne baguddiza agula, ne bagwongera ku muwendo gw'ebintu. Ate tugenze okwesanga ng'abaagendeza okuŋŋaanya emisolo emingi tewaliiwo njawulo okuva ne baleeta kampuni eno n'etwala okukuŋŋaanya emisolo gye tubadde tukuŋŋaanya ku bintu bye bayita exercise duty ate gyongedde kukka, kubanga bw'otunuulira nga tetunatandika baali bakuŋŋaanya biliyoni 627, omwaka gwaddako nga bagitaddeko bakuŋŋaanya 548, ogwaddako bakuŋŋaanya 516 biliyoni, ogwaddako last year bakuŋŋaanya 607. Guno by quarter babadde bakakuŋŋaanya half year babadde bakakuŋŋaanya biliyoni 311 mu musolo. Kakati be nabuuza URA tunnyonnyole nti mutubulire okuleeta sitampu kuno kwakyusa ki mu kukuŋŋaanya omusolo mu Uganda. Bwe babuuza ekyo amatema ntengo bagamba bugambi nti ababbi b'omusolo n'ekyo kyakoze eggwanga nti ebiwendo gy'ebintu kati buli omu alina okusasulira ka sitampu ako nga gukasasulira mu bbeeyi gy'ogula ku biki ku bintu. Ku mafuta, Uganda yensi yokka mu nsi kati ekyaddira amafuta gegenda okukozesa munda mu ggwanga negateekako gye bayita mark. Okay, Abaganda bagita laama, is it? Ne bagiteekako ki laama. Laama bagiteeka ku mafuta ensi ng'agagenda kuyita mu buyisi okukakasa nti amafuta agayita mu Uganda kwagala tegasasudde musolo, tegateekebwa mu ggwanga. Ate kati amafuta gaffe gonna tuli mu single customs union tugasasulira mu mbaasa. Kati oba tokyetaaga kujja Malaba oba Busia otekeko laama ku mafuta, ne buli liita y'amafuta bano eyingira wano okugiteekako laama batwala siringi 30. Uganda buli mwaka buli lunaku tukozesa miliyoni 6.6 eza liita z'amafuta
kati kampani eno yemu yeri mu biri ebya digital yemu yeri mu bino buli lite ejja wano egitwalako ennusu 30 kati ago bobazaamu n'oteekamu ennaku nabibaze n'oteekamu ennaku 365 ofuna billion 78 kampani eno zetwala for free kubanga ezo tezigenda mu charge si musolo no just kugamba bugambi kana amafuta gagenda kubeera nga ganywerebwa wano mu Uganda oba paraffin oba diesel oba petrol kati tugamba government ebyo ebintu ebyo ate kati URA yajja wano mu budget nesaba billion 96 netuddamu netugiwa n'endala 4 nefuna tracking buli kimotoka ky'amafuta ekiyingira wano bayina obusobaana batula wali ku computer bamanya tiene motoka kati eri mulwera eri vura eri so tekyaliwo wona osobola genda no dumpinga ki motoka de nebo bikola ne mu motoka zetugula tekyasobola kuvuga motoka no gireta mu kigaraji kyo no ganti ono sala omusu kati awo twava otubuza abensimbi kyono omukulu atwala ennusu 3 ku buli lita y'amafuta eyo kampuni yani erezo sente zitwalawa kubanga kampuni yemwe gye bayita Sipla Uganda Sipa Uganda yeri mu bya digital stamp yeri ne mu fuel marking era bagiretako ne mbirala nnaku zino yaga kufuna ebirala leyo mu nitayu tujimanyi nebogeno kwonoonyeza bannanyini baayo be banene bakuno so obuluvu bw'abantu baffe bano nga bakozesa bikampani bino baletedde eggwanga lino emiwendo gy'ebintu okukola ki okulinnya n'okuba nga abantu baffe tebabisobola